dako bajjo mbirabye nga abyogera bajjo babadde bamukubira ky'obucupa bajjo mukwano gwa ne watandibadde mukwano gwa mugenzi nkirabira ddala nga buli muntu obuvunaanyizibwa ayino asobola okugenda okukungubaga kakati omusajja yadde bakuba waki obucupa tebakyagadde kiki bajjo mukwano gwa Seggirinya ekyo nakyogedde nekyo nengamba nti ebintu bino bye tujjamu kati luno lumbe twandirese Seggirinya ekitiibwa kye kiveeyo ekitiibwa kya Seggirinya kigenda kuvaayo nga buli omu mukwano gwazze si mikwano gye gimu ngenda ba kiti mu nsi byonna bye tukoze tugenda bireka ku nsi naye kye tugenda okusigaza kyekitiibwa kusaasira omulabo oyo abakazi abembanga kusaasira awe mabega walina oba Mary Bata kusaasira akuba nze ate ndabanga era teyatuwadde nakimala kusaasira gwe tumanyi nezi kinabiko nabye yapafomize bulungi yapafomize bulungi nekirala ennyambala yabadde nnungi kate yenna yakwambazza yakoze omulimu mulungi nnyo omanyi omubiri guno omunene bw'ofuna omuntu agwambaza n'olaba ng'omuntu anyumye neguggumira negubeera wamu nesitegedde kate waki ebbina wabadde olibikka kadali olaba Spice yabadde teyeetaaga na bano ba mitwalo 15 because Spice kyasinze okukola Spice ye muyimbi asobola okukera ku makya leero lwakumukaaga n'agamba ku Friday n'ekivulu n'akijjuza mbatadde bano ba 15 kubanga Spice yabadde ne tebo 87 ate ayinvestinze nnyo mu ba client wano bwe tubadde tugamba nga simanya yewadde gundi endorsement simanya ezobwerere bonna babadde waba endorsement ate nga bonna oyo omuwala bamuguzeeko tebozi omuwala yakoze performance ennungi Spice yayimbye bulungi era eyo credit gyali abana be 15 bazze naye nebalize Roja bambi nitwajidwa tikitoko naye emboozi eyo omwana oyo w'obuwala bwe yadde anyumya emboozi yagambye nti bw'abadde aleeta emmere ng'olyaga musajja munne Mujjawe bw'aleeta emmere nga niba naye ku nsi kuno twesigaani olabe ebbuba likuluma mukazi yakubbidde omusajja naye omusajja nga akubbidde omusajja golwana naye musajja ate bw'omugamba wagamba olaba Shadia naye kambuuza ekimuuzo kimu kati bwe balwana nga abajja n'abajja omukazi kuno omusajja balwana tebeerangira kana ak'ekikazi onsinga ki balwana omu n'agamba munne nse nawoma nnamala nsaba alemepa musajja ye yakyogera Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba
tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Tugereko mu kivulu kya baby. Onagenda mu kivulu kya baby. Bambi tugaana okujja. Omusajja abeera wano. Mugagga muzibu. Ate dooja wangoye. Era essayana bangambye sayimu kaadi y'omukolejja. Ngenda ffe emikolo. Abula mukwano tonteekako saage y'abantu. Yasamira muli bijjeeko. Ono yakyayagala entalo zisaa ntalo. Okuze. Kuze. Oba otukana tokyegoba n'abantu. Ye. Nange nakoowa okwegoba n'abantu. Goba n'abantu n'okoowa. Agala ate abantu batandika bakule mu kukwata bakuloga nti. Ogenda ebintu tebikya buliwo. Obwo. Balabika. Bamanyi abataki. N'ennyambala yaabwe. Kwezi waleke ttake. Ate nze mbalaba mu firimu ebitaki. Gobalaba mu firimu. Ebitaki. Naye bonna. Nimba nawe katobeera omutake bwakyuse bwati. Naawe olinga omutake. Ndoza naye katobeera omushawulini. Kiki. Teeka nti. Kimwe mwazanya shawulini soka. Omulaba. Kakakyukemu. Kyuka. Kakali aha. Kanale gwe tonaba ku mutaka ayina figa. Obutoliddamu kwagala bakazi ba wano beeru. Nga yabaye. Tuli kutwala ettaka tolivaayo. Baba balabika bulungi. Sample gye baatuweereza bo face maridadi. Face maridadi naye mama. Omanye bafirika twawongera ku bbina. Nga bbina olyogerera wano naye naawe. Si gwe gwali awo alifaako. Ninze? Tolinyo ku kintu kya bbina Simon kumanyi. Ebintu bya bbina bino byogerera mu kamera but in reality I know what's what. Nandibadde wala nnyo. Naye amabina agakutunzizza poloti. Kalina gye nalinguze ku entebe roodi awo. N'ogiwa webbina. Kyokka mukyala wo n'aguma. Oba ye yagitwala. Olimba. Ate ebbina lye walimanyiira. Ebbina limanyiika mwana. Walimanyiira. Walabye kibayita ebbina pozito tomwogerako. Ani Kathe. Kali wale badde musho ya Kathe ebbina lyali limutabudde. Ani. Tomwogerako ajja kumukomentingako bubi. Nolaba omuntu wa galubindi atuuka okuggyako ate yeetegereza ebbina gatali ate nga tali mu galubindi nga tabasaba bamugamba weetaaga galubindi okulaba. Katonda yatondera obuseegu mu nsi. Nange. Ogenda mu ddwaliro. Weekuumidde ku mpalana n'abantu. Ogenda mu ddwaliro omusawo n'akugamba kati tojjangako galubindi jjukira nze nina omwana ayambala glasses kati amateeka gaba bwe gati galubindi ziveeko ng'agenda kunaaba ziveeko ng'agenda kweba ye order kati bw'osanga omwana ajjeko galubindi omubuuza kiki. What do you want to do yourself? What did the doctor say? Please, when you knock the wall, temunkubira. Kyokka oziggyeko lwa bbina. Naye obuseegu bwesigaliza ekitiibwa nti mumenya amateeka g'abasawo. Kati ndako galubindi zozo terizaaba bbina. Simanyi. Omusajja balaba ebbina ng'aziggyako ng'atabuka. Wataziggyirako ddala aziteeka wano wansi mu nnyindo ate muntu atamanga alingiriza mu galubindi. Onno we tuli basimu ne bajja okuba nga ate mbabuuzaako mu ngeri efaanaganako bw'etyo engeri gye nina eshami mukansooke mbategeeza akantu kano kapya. Kaliwa. Olwo sirapu y'abakyala. Sirapu? Ekola ki? When you go into your days. Abamu tufuna pain. Yeah, cramps. Kakati pain n'ekufuukira obuzibu. Jjukira ensi y'abakristaayo. Singa badde y'abasiraamu nti when you're in your days tokola. Ne kati wano obeera mu nnaku ate ng'olina okukola ki? Olina okukola bwe weenyoolera ku mulimu gw'abandi bw'okaaba ate abasajja abantu abo abakutukozesa si basaasizi. Abamu ne banyiiga ng'anyiigira ddala. Nyibalidde awo abantu bwe banajja nga bakusanga onyibadde ne bajja. Pain ebaleetera mood swings. Keeko. Kale bagamba oli mukyala oli mwana wa buwala nga buli lw'ogenda mu nsonga z'abakyala ofuna obulumi mu lubuto oba nti mpya oba kye bayita cramps
kozesa eddagala ettuufu lye bayita Solange women's syrup ogobe obulumi mu kaseera ako. Solange women's syrup musange mu drug shops, supermarkets ne pharmacies mu ggwanga lyonna. Abaagala okubeera nga mugigula syrup ya Solange. Ani agikola? Solange eri distributed by approved by Uganda National Drug Authority. Kaluzungu. Era tewaliyo ddagala litegerekka nga terina so bannange abali eyo nga zikuyisa bubi. Cramps as in cramps. You take the syrup. Cramps ino zina abaana beziruma ne bagenda ne ku bitanda. Ne batekako amacupa omwana namusanga akankana alinganga aguddemu omizimu. Ng'ofuna Solange. Waliwo abalala afuna omutwe ogw'amaanyi. Waliwo oli eyenyola olubuto n'akaaba n'amaaso ne gamyuka. Buli omu ziine gye zimuyisaamu. Waliwo abatategeera nti agenze namu. Ng'alinga kiti. Natalinayo yadde sign. Nawe Katonda we mutiira ffe Katonda abasajja tukola nga tuli 24 hours 48 hours. Naye era mulina obulumi. Uwa. Mulina obulumi. Bannange ku bukyafu abasajja singa Katonda alina kye yawa abasajja bannaye bamwana. Mwandiwunye eggwanga. Ensi eno yonna yandikutte evvumbe. Niyo kyandibadde kya mulundi gumu. Ate nga tonnasanga musajja muyonjo. Ne kyandibadde awo kati ku Ssematimba. Buli ssonyimu lwa ssaawa. Lwaki oyagala nnyo kagatta mubeere nga temukwatagana? Asigamba Ssematimba bwegiire naawe. Badde mmanyi ogamba Pira Ssematimba. Kyandibadde awo. Oh my God, I need to change. Pira Ssematimba, Uncle John, Epas. Abo. Kalabana Uncle John amanyi omukulu Silva Kyagulanyi. Omanyi omuntu omuyonjo nga mukambwe. Akambwalira okuva kwa muli mu kkubo ne gwe yatumye ku kkubo okugenda okugimugulira. Uncle John kutumiddeko. Niwe abantu Katonda be yatonda nga yabawana kyasabula kati awewe tabu. Yakoze kyakoze bibulu promoter nabadde nfudde. Ne ngamba nti abantu abamu ndogo yakoze bibulu promoter. Yamaze omusesebula. Nemuguyako nemugamba daddy karade kiweno twatuseyo dinagamba hata sinaba kagato naye namukwata mu bivulu promoter jo nabadde ngenze okulaba omukulu jjejje nandaba n'agamba wallahi nomala oyingira wano nzati nsisokweyambula olwokuba nayogedde ku John namunzirako nemunvumavuma. Olozana ennaku ya bivulu promoter yawonye yabadde yakavaawo n'agenda mu lumbe. Obucupa bwavudde ku buli ango. Oyo babukubye abbajjo. Si oyo. Hanze nga Babitex. Nabitex. Apazi yabawa bonna. Bonna yabawa ate ebyabajjo byali kaleko. Naye ebyabitex byali binene. Ati bo balowooza nti John diplomat. No. Nti we bamuvuma tagijja baddamu. Nze kyendowooza kati kino kituzaayo omuntu yeekyawa kati kituzaayo ku kiri ekintu kimu. Oli waleeta ensonga kati Uncle John yawakanya ensonga y'abano ey'okubaaninga oli. Naabe n'aleeta ensonga ze. Kati ezo mu nsonga ze mwe muba mugenda. Temuvuma buvumi. Temuleeta byadda kudda bya City Casanova. Simanya Casanova ne award gye yafuna yewa Casanova. Kati ne weerabira nti ono ekyo kye mukola ye yakikolanganga mulimu kubanga baba takikoze azokiwanika n'akiwa Zubedah. Oba okitegeera? Kati omuntu bw'abazze ng'akulumba bw'oba omulumba. Kati mwagenze mu bisooto kumba ono ate mwagala kwevuluga. Munyiiga mangu, muyina entondo. Okitegeera ate John kati wano John alina amagye ssebo. John alina amagye nga ne bw'aba tayogedde amagye ge tegajja kusirika. Kati lindako bajjo mbirabye ng'abyogera. Bajjo babadde bamukubira ky'obucupa. Bajjo omukwano gwa ne watandibadde mukwano gwa mugenzi. Nkirabira ddala nga buli muntu obuvunaanyizibwa ayino asobola okugenda okukungubaga. Kakati omusajja yadde bakuba waaki obucupa. Tebakyagadde kiki? Bajjo mukwano gwa Seggirinya. Ekyo nakyogedde negyo ne ngamba nti ebintu bino bye tujjamu kati luno lumbe twandirese Seggirinya ekitiibwa kye kiveeyo. Ekitiibwa kya Seggirinya kigenda kuvaayo nga buli omu mukwano gwazze. Si mikwano gye gimu. Ngenda ba ekyo kimu mu nsi
byonna bitukoze tugenda bileka ku nsi naye kyetugenda okusigaza kyekitiibwa ne bw'oba ofudde osigaza ekitiibwa kyo bannange nze nali ngamba abantu nti twagenda okuziika Asiya nga ab'oku kyalo ekibeewuunyisa nti omwana yava ku kyalo nga ali mu mbeera za Asiya nga wali omulaba yafuuka atya ow'amaanyi okusitula ebikonge bwebityo okujja omuziika otegedde bulungi kakati nsaba ffena abatendereza Seggirinya tetudinaayinga Seggirinya mu kisoogo kulaga batuuze beekaddugala nti omwana wammwe yava wano ng'akomye mu P7 n'agenda mu kibuga ne yeeyongerayo abadde yafuuka kino oba okitegeera n'abenkwe mubaleke so ekyokubiri bayibe mulekeraawo okwegobako abantu b'enkwe mulekeraawo okwegobako abantu b'enkwe tubeere nabo omuntu ow'enkwe anyuma kubeera naye awo ng'omumanyi nti wankwe n'obeera naye awo omukontrolinga ng'akuli kumpi omanyi abasajja bana batava mu masimu g'abakazi nze nga siriiko omanyi kitegeeza okuba ng'oli mu inbox nga mukazi wo alina omusiguze banyumya nti ku 8 kati nzijja naye nga naasikira message ya mukazi sisimu ya mukazi nga gafa mwoyo myaka gyanzirukako dda nze njigo aga nakulaba ngo omutima gukutujja tegutujja ate kubuuza sayimo kiki omukazi yamenyako omutima awo nga nkyazannya comedy nenzanya comedy piece namba nga ndi munyiivu naye nga byenjogera bisesa baddemu bakunyiize nga ndi munyiivu naye nga byonna byenjogera bisesa kola owasesa abantu nali nsesa andi nga bwensesa nga nange nseka ne bammenya omutima ne ngenda ku stage nosesa abantu nga gwe toseka nga nze ndi munyiivu bakwati buleke kakati yengamba nti gwe kuba akafaananyi nga omusajja n'okuba walina enviiri oyo omusiru mukubire ku mabeere naye akitegeere simuyinaako buzibu kitegeeza munyumya ne ex wo ate wakimba nyumya naye lwaki tomuyinaako buzibu yagenda mukwatagana ate mmwejjusaako ki yagenda mama banagenda nga mpaana ba ex onomalako kuba ex boolina tetwagenda okuwummula nga omukama atubulesinze nga weewaawo nga bye mukoze mubikoze nalinako mukwano wange mugongo gwe gutasobola kwogera ne gwandyogedde yayimirira ku kkubo bw'ati mu ddakiika 2 n'alaba ex 3 n'agamba tuve wano kati abantu baba batuuse batyawe so ntudde wali bannaye temwejjaako bankwe ow'enkwe beera naye awo pulaani zonna azikole ng'oziraba kubanga ne byagenda okukola obikola ki obimanyi omanya bw'omukontrolinga n'omanya kati kina kyokka ekyokubiri ebintu bisobola okutugatta gyandibadde nnyimbe gyandibadde mikolo gya mbaga awe twandibadde twegattira so baana mmwe byemukola birungi naye temusukka ekyokubiri nalabyo naye MC Katongole gwe bagamba eyalingiza omukazi oyo yo NMC oweereddwa omukisa okugatta abantu bonna naye ate naawe oli mu kubehavinga nga ffe abali eno mu tenti eyalingiza mukazi ki bamukwata mu kavidiyo ng'alina omukazi gw'ava okulingiza nga bamukuba empi lwaki olingiza omukazi toddamu kulingiza mukazi owaaye mukazi wa Seggirinya aliwo omukyala yaliyo ku Nuupu lwakuba bagamba talabika waliwo omukyala gwe baabika byali bituufu tebyali bituufu gwe wali osinga okubimanya naye ng'okijjukirako nti baabika omukyala wa Seggirinya kakati mukyala wa Seggirinya yali maama wa mwana teyali mukyala we yali maama wa mwana kuba nalabyeko abanenya maama nti omukyala baamuganda okugenda okujjanjaba yali maama wa mwana tebaali bagatte kati n'atoba mu kuggyayo omwami mukomera kuba nze nakolako ne interview ajja ne maama Seggirinya yasooka n'ankubira essimu yankubira ku ssaawa zaali 11 n'akubira ne maama ne tukola interview ku ssaawa zaali 2 ez'ekiro n'addamu n'ankubira essimu n'ampeereza maama n'ampeereza n'omukyala omukyala yajja n'emitwalo 5 oba ontegeera mukyala we oyo gwe tuyita mukyala maama w'omwana ye maama Naggirinya ye maama Naggirinya naye ndowooza waavaayo mu kkomera ndowooza ng'akozeeko ekimala omukyala
Ekyokubiri ndowooza olajjukira bino ebintu by'okutoba ennyo n'obulamu osolowola oyinza oleetera munno okuyitamu experience mu kyatagwanidde. Era ndowooza tutuuka ne tubeera n'abakyala ne tubakola bingi. Kati bw'aba akubeereddewo n'ava mu ddwaliro. Ekyokubiri omuntu abadde gotokyeyambulira teyandikujjanjabya ate maama waali ajja. Maama akikole. Oba okitegeera. So maama yali best candidate. Yali best candidate. Oli yali maama. Era kyova oba ojjukira nti waliwo ne yagendako ku muzigo gw'omukyalo oyo n'amutwalira emmere nga Ssegirinya ali mu kkomera. Ali nga Ssegirinya abadde n'amaka. Abadde n'amaka ga mirundi ebiri oba ga mirundi gumu. Akadde alina mu constituency ennene Kasangati. Oba okitegeera. So abadde just maama wa mwana. Tabadde mukyala. Naye jjukira mu biseera ebyakazigizigi waliwo abantu ab'omuzinzi kiseme wafuna obuzibu maama mukyala we omwana we baganda be ge maloboozi agasinga owulirwa. So Naggirinya ali wakati ye gyali najjo mu parliament yabaddewo n'omukyala yabaddewo. Njukira ngerabako ku mukyala ku Nuupu naye asinga bagamba tebaamulaba. Naye njukira ngerabako ku mukyala ku Nuupu. Naggirinya yo member gondi speaker gwe yagambye okusomesa. Nga yagambye. Naye bwe tuli Ssegirinya affe yagenze. Ababaka babadde bangi bannange mukungu baga. Babadde bangi bambi. Bakitwalira awo. Ssegirinya wange. Ssegirinya we era nasinze kukusaasira ne ngamba mukwano gwo. Ssegirinya. Omanyi lwaki nali njagala Ssegirinya? Nsiridde nnyo ssente za Ssegirinya. Naye ekyasinga okunjagaza Ssegirinya nti mu bulamu twesiba ku bantu. Ne kati wano n'osanga omugagga nga mugagga yagagga tumanyi gye yagagga n'ogamba oyo mugagga wange naye omugagga tomukola ki? Si wuwo. Wali abantu abajja n'ofuna omukisa okumulaba nga akula. Ssegirinya lwakugenda ng'agenda ofuna kaadi yankwera nga baseemu njagala kujjawo tukole interview. Era ne interview nagiraze nagitaddeyo. Nga Ssegirinya musanyufu. Ssegirinya yatulako ko naawo. Nasemba n'omusajja agenda kumpa kaadi bannaye mugamba kato. Teyagisasula. Kaadi ya Ssegirinya was beyond paying. It was beyond paying. Kaadi ya Ssegirinya yali ya waliwo ebintu by'okusasula ebyo. Akwandika nazo politics yazzeemu propaganda. Ne kati kaadi ya Ssegirinya kiranda ne yandibadde ne ssente nnyingi. Tewali ssente zaali zisobola kujjayo kaadi ya Ssegirinya. Ali n'abamu bagamba baasasula kaadi, baagula kaadi. Baateekanga ssente mu kibiina kwajuka ekibiina kyali kito. Ng'olina okugula kaadi. Va mu kugula. Kati ngenda kulega example. Olaba omusajja ono gwagamba Tawton Gold. Tawton yali mu kibiina nga ekibiina bwe baba beetaaga akasente ng'aleeta. Oba okitegeera. Kati otuuka tayimu ng'otaddemu ssente zo mu kiki? Mu kibiina. Kaakati gwe Zubedah alowooza nti ngwanidde. Ng'automatically olina okugamba omugagga kaadi yagula ki? Maybe n'abaagula baakola ki? Ne kati ya Ssegirinya it was beyond kusasula. Nti yali w'amaanyi ku ground. Yali w'amaanyi ku ground. Kubanga Ssegirinya gwe bamma kaadi okuwa Ssegirinya yalina mukulembeze. Yali mukulembeze nga w'olaba kati Lubongo yabwali mu Nuupu. Nga w'amaanyi. Ne bagimumma. Ne bagiwa gwe balaba asaanye. Kitegeeza nti yali naye nga bonna ekiyinza okuba yalina tebo nga yonna tebo egamba ono tuwa ono. Manye ensi ekyagaanya okubirivingira mu baffe abaasama. Abantu baagala nnyo abantu abali composed, abantu aboogera oluzungu olulungi, abantu abanyumira balabanga abategeera. Ne waba musajja. Bw'ajja ng'ayambadde amasuuti ge ng'akuba oluzungu. Era bamenya abaana b'abandi emitima ffe tusigala mu buti nga tugamba. Mujja kujja mpola. Tulina jjo omuwala gwe twasanze n'atugamba. Tabadde ne ba Alan Cruz. N'abaana b'amawulire awo tutudde ku Serena. N'agamba naye munnamawulire w'NTV n'agamba, oh, you guys, I love you so much. I'm also a fellow journalist, but you guys, YouTubers, you're doing this journalism of masses, and me, I'm doing this journalism of the high class. But you know what? I always watch your things. Oh, soon I'm getting married. You see this ring, it's 18 carats, white gold. But I love your works, darling. Nga tuli awo tuyimiridde nga gatuwedde. Nga gatuwedde ba Boniface namugamba maama tuwe kubukisa goofu. Bano yatuwadde ku kaadi.
Mwabali mu journalism of masses. Kati eyo manye yabimugamba editor we. Ndo. Nagala tumubuuza kati kwa TV okola programs nagamba I'm in these things of interviewing people, but now I'm coming back now in the journalism of sitting down, talking to people because I've done that journalism for 10 years. Oh. So now I'm coming back here, but I enjoy you people, however you shout, but it is okay, we love you. Kale kyo mukama we yakimugamba. Mwana nadamu namugamba kati ono waffe yo wabasa naga ya. Walokoze wakola ku nekira yadaga abantu batwala mu lwakwera abaana bali eyo ku mativi abatudde balabira ddala nga ffe bazzolo. Kale kino walabaddeko mu TV ne mukyusa boss. Anti buli boss ajja na bipya n'akulaga nti agenda kujja wooli abateeke wano abalage nti abaddewo abadde takola. Ze yasembayo okujja ngamba now I've been making research and you know and looking at how other TVs are performing. You know, that time Jemukola morning time, look at yourself, the way you dress and other people. Because now I'm of a view, utanko kwambale kote mugamba sokoleke. Tekijja soboka. Ekyekkooti. Kyo kijjeewo. Olaba now, bino ebintu obiraba tebiringanga Bible nti bwe sijja kukikola. Kati olaba, lwakwanze mbagamba abamanyi abavuuka mulina amalala. Kale. Katugasigaleko. Nakiri wa mukama wange. Nandopa. Mukama wange. Nandopa. Mu meeting yawo ne manya kati guguwedde. Ne mukama wange omusanga kukwasiza abantu. Agukwasiza abantu bagusalawo. Era okuva olwo sambalanga kusuuta ndamhiya. Enjoying your life. Kakati obuzibu bwe tulina mu mawulire buli bumu. Oluzungu abo. Batulabira ddala nga bazzolo kye nnalabye. Kubanga buli ali eri ye kyawaana omanyi abazungu kati eyo broadcasting y'Abamerika. Y'Abamerika. No y'Abazungu y'Aba British. Kati Abamerika be bali freestyle. Omungereza oyina kuba Mukotiyo otegeera. Posture nayo nekyuka omukyala. Oba okitegeera oyina okugira bwoti freestyle tebagyagala. Kuva bwe watandise program. Naye kale yonna gye muli, ladies and gentlemen, you guys, you win your awards. Zeno bandama bakola ebiri corporate ate bagamba ontumira kuno mugamba. Nagamba nabo mbade banyumirwe byafa abali corporate. But anyway, kiri kirungi kuba ensi kyeyagala. Naye nze gwempakanya yekka yalowooza nti bw'otokola kiri ofa. Nti oba toli mu kukola kiri. Naye nze asobola okukola kiri siminaako buzibu obulamu bumenya. Bumenyera ddala kubanga buwa abaana bukuwa impression n'ogula amasuuti. Omanyi okubeera nga oli no sente zonna ozimalira mu masuuti go kimanyi. Tweyagalidde mu bwavu kubanga ne woba oli mwavu akasaati era osigala oyambadde kakyavu. T-shirt yawukanako. Toyina pressure y'amaanyi naye gwe amawulire journalism oyo wa high profile gwe yagambye. Buli nako obeera mu boutique kwegayira ba boutique mpaayo kano mpaayo kali. Fengo etuziddamu teryatubanja. Nosanga omwana we shooting engatte egudde olubege. Ngegudde olubege naye ng'essuuti tegudde lubege. Ng'erimu n'akakingi. Wannaayo ekiri mu ggwanga muno. Nga nno nannyini waayaagi kima olw'eggulu. Bonyaggiza mu kiveera. Naye onabo Segirinya waffe enkya. Kyamugenda mu muziiko. Ogenda kaddugala enkya. Agakeera kaddugala. Badde manyi oyina osulayo. Sijja sula mulumbe. Ogenda keera bukeezi. Manyi nze ndi independent minded. Kakati wali abannopu abantegeera. Waliwo abasibe abakyalemye okukola ki. Abalemye okutegeera. Okuntegeera ate nga guyinza basi mulimu gwange. Oba ontegeera. So akati ogenda n'oziika n'okola ki? N'okomawo. N'ovaayo naye nga yeyo nalebo Segirinya. Naye weegendereza abaana bakuba kati mu nnyembe. Why? Bakuba. Abaana banyiivu nalabye awo ne Bashalom babadde nga bebatuttemu. Ali naye ku njuyi zombi. Bagala abaali baagala okuba Shalom ate bosi bannuupu. Ba Spice Gadgets. Ontegedde bulungi.
Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. So anyway, ensi gye tulimu tulina obuzibu mu abantu banyiivu ate abantu baagala okukola amanya. Wanze omwana yakuba ntambi namulabanga ateka video n'abeera ne likes 36. Kati amutunuddemu amwogera ku bantu n'omubuuza boogere ku nsolo. Nendoza ne system y'okuleeta abawagizi mu press conference yandivuddewo. Ne bagikomya. Ensi yaffe bwe tukolera ebintu ng'omuyimbi kyenkoze akitegere naye ng'omuwagizi takikoze. Omuwagizi aba tajja kitegeera n'olumu nga nekyokoze omuyimbi mwakyogeddeko naye ng'omuwagizi we teyabaddeyo. So nze nsaba abawagizi tubajje mu press conference we muba musazeewo okuleeta abawagizi muleete abo abategeera. Abakulira gurupu zammwe abamanyi abalina nabo ekyokufiirwa. So system y'okuleeta abaana tubajuza mu press conference it is y'abamawulire kati ate betugenda okutwalira amawulire ate mubaleese. Nange twavuddeyo mu bivvulu. Wagenzeko wa mami Kase. Nayiseeyoko. President yazze. Naye nakiraba ku Lwokuna president ajja kujja. Kyokka ate security yatiisiza amawulire abamu okugenda. N'abantu abalala. Lwakuba nti wamaze ne wajjula nga bw'omanyi abantu babadde balina omuwagira. Nti aludde okukola music concert ate abantu music we bamwagala. So babadde balina okugendayo because muyimbi mulungi. Ate abantu bakyayagala nnyo music wa band. Kusaasira omulabo oyo. Abakazi abayembanga kusaasira. Awe mabega walina oba Mary Butter. Kusaasira akuba. Nze ate ndabanga era teyatuwadde nakimala kusaasira gwe tumanyi. Nezi kinabiko nabe yaperformize bulungi. Yaperformize bulungi nekirala ennyambala yabadde nnungi Kate. Kate yenna yakwambazza yakoze omulimu mulungi nnyo. Omanyi omubiri guno omunene bw'ofuna omuntu agwambaza n'olaba ng'omuntu anyumye. Neguggumira. Negubeera wamu. Nesitegedde Kate waki ebbina wabadde olibikka. Ebyokubikka amabina birina kuba eno waffe abatalina mabina. Yabadde alibikka alya. Buli lugero yabadde ayambala adde abisse. N'akagoye we buli abadde liyiseeko ne ngamba bannaaye. Singa yali boda bani badde babuukire. Noti ebbina lya mami Kase zibu lyakusanga mu biro bino. Anti ebbina lya mami Kase lino lye bayimbako ntwalira Kameme. Mami Kase ye Mukama bwe yamuwa ebbina n'amuwa eddoboozi n'amuwa baby face. Liri sobu. Omukazi alina baby face. Nantulaba. Teyeetaaga makeup. Ekirungi kya Eagles byonna bye yakola. Eagles bye yakola abakyala bayo bonna gye baatambuliranga. Tebaayiwanga bibasuula kubaako bye bagwamu. Bakyala ba Eagles bonna baali balina obubina. Kyegendereze. By the Eagles yali signature tune bina. Byali bina. Era nga we bayimirira bwe bati. Bwe bayimirira nga bakubye emabega otegeerawo Eagles. Omanya nti Eagles yiyezze. Bina. Bonna baali bamabina. Kase yalina ebbina. Morini ng'alina ebbina. Station ng'alina ebbina. Ebbina ddala. Mami ani? Namatovu. Yasooka n'afuna obubina kati alina ebbina. N'afuna ebbina. Era gwe twamanyira nti Eagles sejja wangaala nnyo nga bakkalu batandise okujja. Netumanya kati batandise okujja. Era olaba n'abaana abaava mu Eagles abo abaana abajja abato. Era nabo bakimaintaininga ne bakitegeera nti ebbina. Naye mugoni yakafuna ebbina. Ani? Karo yatalina bbina. Teyakala mu nsi y'amabina.
Akajja mupya. Singa ndabanga aludde mu nsi y'amabina. Saalaba obubi. Ku kyalo. Kyatayina oba ye hiibu. Ku kyalo bina tayina n'andaga muntu. Ayina bina kuba namulabye. Kati ayina kati. Kyoga yaguze ggule. Erikula. Kale gwe sisanga kale galuddewo kula. Anga kishikolo liriko emyaka akyali wansi w'emyaka erifuna ebbina. Nze nina emeka. Nombadde ngamba. Azaala abeewammwe. Nombadde njogera ku bwogezi. Naye kubanga ntegeera tekinfuula nnyo ate mukulu. Sigambe nti oli mukulu nno. Gwe mmanyiira. Ebbina bwe liba nkyakula. Ebbina bwe liba likula tukula nkyayina essuubi ly'ebbina ky'oba omanya. That is as if okibanga oswaswala n'okuwanvwa. Nga naye bw'otayinza era mmera kiwala mmera nviri kati wali kiwala atomera obutulututu. Naye zange basobola ozzimeza. Baziteekawo naye zivaawo. Zange basobola ozzimeza. Teba kyayinza. Mpozi nga bakututte ne bakola biri transplant. Nange era nkyasobola okufuna ebbina. So ogenda ettake ne banuuna wa wali amasavu nti mu lubuto ne banteeka mu bbina gavunda mpola ne lijja. Okuwanvuwa. You can still go emisuwa ne bagiwanvuyamu. Ngenda okudda wano nga ndi bulala muganda wange. Singa tewali musiraamu wandibadde musumba kuba essuubi olina lingi. Nze njagala okukakasa nti awo wooli. Weewo. Enjoy life. Life is short like you. Kitegedde ekintu ekyo. Naye nga mami yanyumye. Yayambadde bulungi. Yayambadde bulungi. Bamuwerekeddeko Mariam Ndagire. Mariam Ndagire abalabise nga kibbebi ekito. Ozi yasalako enviiri. Enviiri azirina. Naye munnange Mariam yabadde nga sweet 16. Black. Ndowooza oyo omuntu atali mu kizigo. Akyali mukambwe ngedda. Mariam. Nga Mariam mukambwe. Naye kati obukambwe bugenda bukendeera. Ndasi yasigaza principles zaate zitosazimudde. Naye munange Kampala kuno kuliko agavuuka ku bukambwe bwa Mariam nga bw'oli awo. Omwana n'omusanga ng'ayagala kuŋŋaŋŋa. Osanga ali ku Mariam amuyimiriza nti nakye njagala okukugamba. Abaana bamanyiira ate nga mukambwe oyo mukazi. Mukambwe kiki oyagala okumugamba ddala ky'otatanagamba nsi ddala? Mukambwe naye yazze nga sweet 16 ne Maureen Nantume naye yabadde anyumye. Aka Maureen obuzibu bw'alina buli muntu yenna bw'ozaala photocopy oba otuwa obuzibu. As beautiful as she looks yazaala photocopy y'ekiwala. Omwana we. Era ne Ruth bwe buzibu bwe yafuna. Buli naye bw'ozaala photocopy. Tukulako ntugamba ozze naye photocopy eriwa. Yazaala photocopy. Ebirowoozo bidde nga kati ozze kati ate omulala aliwa. Alina okubeera naawe. Naye she looks good. Yewe emirembe. Yewe emirembe yava ku nsi ali mu zooni ye. Sophie Nantongo naye namulabyeko mu bivulu byombi. Yagenze n'agenda n'eri. Ne Stesha bwe yabakoze. Yazigenze eri n'agenda n'eri. Mukuliko eyo. Ne papa. Misaki. Yayimbye eri n'ayimba n'eno. Papa. Ne Jamikali eri yayimbye eri najja n'atuulayo butuuzi. Uganda ejjo gwabadde nva wano nzira wano nva wano. Ne bonna baakoze bulungi ne Spice yakoze bulungi. Spice yayimbye yakubye live. Era kati Spice ali mu bantu wano abayimba live band. Spice yatandise okuyimba ku ssaawa 3 tewali yenna yakkiriziddwa ku stage nga tannajja. Ekizo kyo yatandise ssaawa 3. Zennyini n'atandikirawo. Spice abamuyimbideko abadde batono. Kyakubiri bano banfuuwa nga tokkirizibwa linnya ku stage. Wano wansi ojja omuyimbi ye nakkirira. N'ojja n'omuwa ssente. Tosayininga naye. Teri muganyi mukulu yakkiriziddwa kwogera. Baabayise nga bazze ku nyumba. Lwakubona omugenyi yazibere mwongere okuyita Katikkiro. Katikkiro amanyiwa w'okwogerera. N'omuntu ajja n'ajja akwaye mugenyi omukulu. N'ayogera. Katikkiro soba muyita mu kitundu nawe zeddakiikemu n'ekitundu. Yakedde Katikkiro. Yatuuse by saa 2 kitundu yabadde ali ku Serena. Ssaawa 3 ne batandika. N'abeerawo ate ow'ekitiibwa yabaddewo paka sho kuggwa. Okimanyi? Katikkiro omuvubuka eyazaalibwa edda. N'abeerawo paka kivulu kuggwa. Naye kye nayagadde leero bino bye tunyiiga abantu balinnyalinnya ku stage mukwano waliwo abadde etteeka ku stage leero. Bamawulire simama bukwatira mu maaso mwenna mwabadde bakwatira mabega. Keti ng'ajja n'akukimayo. Keti mukambwe. Ng'ajja n'akukimayo kuba tebo zaabadde nnyingi ekitono nnyo mwabadde mu tebo nga 87. Olaba
Kati olaba spice yabadde teyeetaaga na bano ba mitwalo 15 because spice kyasinze okukola. Spice ye muyimbi asolokera ku makya leero lwa kumukaaga n'agamba ku Friday n'ekivulu n'akijjuza. Nga tatadde mu bano ba 15 kubanga spice yabadde ne tebo 87 ate ayinvestinze nnyo mu baklayenti wano bwe tubadde tugamba nga simanya yewadde gundi endorsement simanya ez'obwereere bonna babadde waba endorsement ate nga bonna oyo omuwala bamuguzeeko tebozi omuwala yakoze performance ennungi. Spice yayimbye bulungi era eyo credit gyali bano abe 15 bazze naye nebalize Roja bambi Lubega oyo omulaba. Thank you so much. Lubega oyo omulaba. Asobola banga alina ebizibu bye. Nze njagala nnyo omuntu. Lubega ze kyamagala ina competition. Ayagala ekintu. Ate buli waba mu business nga tolina competition tokulaakulana. Nanti competition ye. Eri healthy. Ya kuteeka mu kike. Anti. Kati n'obuntu bwenda byoleese. Buli. Kakati waliwo wachana jjo okulaba nti nno kati otaddewo obugiraasi. Instead of yo okufuna better bugiraasi. Atandiko okulaba ngo obugiraasi bwo buno buvaawo wano. Ne competition oli waba alese buli obugiraasi n'obwegomba. Kati gwereeta obuli better. Okitegeera. Kati ye Roja kyakola. Zinasanga Roja ekyamazima ebya Spice ya cricket over. Yali kale twatya butikogera naye. Aze nayogera Roja n'anyiga. Naye Roja atunyigira naye abala n'atuddira mu. Naye waayitawo ebbanga yansanga mu kivulu nanga sayimu mwayogera. Era nsi bali nabavaako. Kati nina abakongo bange. Neze kyenjagala nti we mwayogera yagenda mu training oyo mwala badde mu rehearsals. Kyakubiri Morgan mwakoze omulimu omulungi, Aziza Azion mwakoze omulimu omulungi. Session yaabwe. It was beautiful. Bamubadde namwe eri ne mu production. They were producer. Mu rehearsals zabaddengamu bamubaddeko. Omulaba awummula mangu. Olaba music. Amateeka ge gasobola okuba nga gye gali. Naye ate osobola okugafuga. Wa music talina waagambira nti oba oyimba seka. Nate nsolo seka nekiba musical. Kakati obedde omulaba nga oluyimba lwo. Bakendeeza kuno ekyenjawulo kwerugogo yazina nnyo. Eddoboozi ne libulya mu kuzina. Nerika wansi. Ku Serena yazinye kitono. N'atuwa music. Kubanga jjukira abantu bonna abayimbi tebamanyi zina. Kati Spice okuzina yakulekedde bazinyi. So eyagulekedde bazinyi nga abali omanyi Zubedah guno omwaka wagamba bazinyi kyabwe yagulekedde. Yagulekedde abazinyi. Nga. Era abazinyi bebe yabadde alese. Yabadde n'abazinyi nga baba trainings. Ate odi wali muzinyi bata training. Kana ku kadansa. Ke kabakozeemu omulimu. Bakayita kani? Cafe yabatendese. Ne costuming ye yabadde nnungi. Yamadde bulungi. Wano we yatuulidde akantu ne kagwa ku bisambi bwe kati. Abantu bayagaddewo nnyo. Bayagaddewo nnyo. Oba gwe wayagaddewo nnyo. Abantu. Yabagambiddewo abantu nti bayagaddewo nnyo. Inbox yine ejjudde. Ekirala teyalazeeko kugulu bwedde atadde mu body socks munda. Ekyobutaaga kugulu kyade kibi. Anti njukira ow'ekitiibwa yatudde mu maaso. Nga tazze ne maama. Kati nze we nayagadde wabadde wa butawulo. Ne mmanya ekivulu kyonna tuvuddewo tetufunye kantu. Ne ndaba obutawulo. Ne ŋŋamba bazze beesibye obutawulo. Waliwo session ya kusatu bazze basibye butawulo. Nga be babanga ababutabi bati babikka. Naye nga babutate tulabayo batukubye ne omugongo. Obulumi obubeeraawo. Kaakati ne tumanya kati nze nasoose kutya ne ngaawo ekitiibwa tubukoze tutya. Anannyonnyola ky'abantu. Naye ntya naye ne ŋŋamba owaaye kasita yazze buli omu. Anannyonnyola enkeera. Ŋŋamba owa kamera oba kwali. Kuba kati kano kantu. N'akyusa. Ne bakyuka ne batutunuulira. Bakangamwe tebakanze. Ne batutunuulira bwe bati. Ne beekwatako bwe bati. Katawulo kakutte. Kagenzo kawuka. Pa! Nga bali mu ngoye. Nga bali mu ngoye ate nga eza Spice ziriko ne zipu. Nga tewali mukisa mulala. Twali mukisa mulala. Naye era abaana baawano nga omanyi endowooza obusungu obwabadde awo. Sajja beebakiddewo tulo. Beesooza ne bagamba singa twagenze Wakasalini kusaasira. Awo abaakutamira wanti. Mbwate ekyabaleese adde baze kwa bwana buto. Naye abawagizi ba Spice baabadde bambadde obwana bwazze nga bwazze kwetega.
Ante era bwana bwazze bwambadde byebivulu bintu wabadde twabyawudde kati eri wabadde waba maama twali tugamba maama era bamaama bonna twali twabagamba bagambye nti emyaka omutwalo gumu n'ekitundu gyabadde ku Sheraton yadde ku Sheraton awo naye muneewe weewunye ne wano wabaddewo emyaka batakkiriza abatakkiriza balemerako banne twagala okubuuza ku mirundi junior watuuse waka namulabye emirundi yabadde ng'ali bulala ng'alina omukazi naye ng'entambula gyawalappanya omukazi mirundi baba n'omukazi kyusaamu mu ntambula bro ate oyagala kufaanana mukazi gw'oleese okitegeera kandi okatya ntegeera pakana kati bw'aba yekka ng'apiisana n'omukazi mu kubigula ate omukazi talina we yabiguliddeko njate talina bbina talina we yabiguliddeko oba kyekyade kibiguza junior ate kyonna tukiteeke ku bbina lya junior tuleme gandi mukazi we talina bbina no babajjawa ne Spice yataddewo obunkenge ku stage yabadde nnungi ati gondi graphics zabadde nnungi yayambadde bulungi yatukubye live kuba abantu bonna asinga badde bagamba agenda flatinga ayo byakomadda flat zazimbye kati zimba Somali bebasulamu takyayinza zibeeramu so kakati so Spice is going now for marriage era omusajja yavudde awo n'amugamba gwe sajja yadde mbu amulinze nnyo yabadde amulinze era kati agenda kubakubawo bushi obutonotono Spice saying ababadde bangeya nga mwayogeza bwessefumbirwa nabaki mbakubye equalizer Sabo yagenda oyimba tujanjawaze street anayimba setawe nera nawe wamma tujanjawaze ddali ne Spice wadde oteeka nnyo ebintu mu mukolo gwo toteekawo live kuba twagala abayimbi abawera bakole ki bayimbe ku mukolo gwo abayimbi ba Spice bona bayimba live kati anze kyesaagala Spice wali tewabadde omuntu aba alina mikwano gye mingi live eyo erina engeri gyekolamu olubi era bisa emala obudde time emala time omuntu aba alina okugenda mukolo gwo Spice toteekako live ne Spice kale kakagenda nnyumira mu Gomesi bakagenda kwogera bigambo kinaye nga soon kagenda mu mikolo bandi ate omusajja agenda funa lubuto agenda kufumbirwa ayagala kukuza abaana jjukira ayinayo n'abaana ayina oba Dina Foundation home naye tusaba Spice goleme kubeera mukyala namba 2 kubanga omutima gungamba ogenda bba namba 2 banne twekitukola Spice naye nga kiyinza okuba ekizibu so Spice kati ayina abo abaana be balabirira kati agenda kwongerako ababe eddala ab'omuntumbwe agenda kuba like agenda kugenda mu family so abayimbi kati generation ebaddewo egenze kuzaala Lydia oli kuki Lydia Jasmine kiki ani omulala awo yangu ogenda ani mulala Kalo Nanto Kalo nedda akyali muto ani kati Kalo alina okukozesa omukisa gw'abaana nga bagenze kati Kalo alina n'okulwana okuviira bava peace ayambuke adde bano bamaama be babadde so abayimbi awo ne bagundi awo Jasmine genda ozaale munnange va ku nsi ate Jasmine you love kids so ozaale ku baana abaddugavu era kibadde tekyetaagisa asobola ofuna omuzungu n'azaala omukyotala toyogera bya kisiru naye munnange obuddugavu tekifugangako kivumu anti kyeŋŋamba obadde tewetaaga kyogera ŋŋamba abaana African kids maama ate bw'afuna omwami we aba nga si African boy Jasmine tasobola musajja muzungu lwaki omanyi abasajja abazungu baagala nnyo kala enzirugavu wallahi baagala nnyo abakazi abaddugavu ana Jasmine tasobola musajja muddugavu mu muzungu lwaki yeetaaga muddugavu lwaki she's a true daughter of the soil anti asobola tusakira nedda si mumuleke yeetaaga muddugavu wano so kati concert ezo zaawedde katubuzayo King Saha Epas wadde Epas wasatu naye Epas alina audience Epas engeri gyategesemu ategese nga bakiri alina abantu alina amakampani ge Epas muveeko ene waffe mu banaku we bayinza omutawaanya kyagenda okukola serena tekibangawo anti sound omuzungu omusajja wa sound yamugye mu Hollywood yazze n'ebyuma bye n'abisasulira kilo 100 yazze ne kilo 150 ezalese equip rehearsals bazikolera mu Yenga n'ebyo ebyuma ebya kilo 150
balese emizindaalo ekigaba mu audience buli muzindaalo gwa $1 gwa mutwalo gwa $1 stage egenda kubaako amazzi wansi waggulu nga waliwo emmwanyi byenkugamba mbikugamba tayagalayo muntu yenna nkiddamu bino bigambo bya epasi tayagalayo muntu yenna kobeere sima mugenyi mukulu simanya biki nga toguze table. If you're a true friend, buy a table, buy a ticket. Atamanyi luzungu funa omuntu akuvuunulira. Yayise kagatto mu concert ye. Kola ki? Abeerewo alabe music. Yawulira kagatto mbu amanyi music naye n'amulaalika ajjeko n'omuntu omulala. Anaamunnyonnyola. Ani agenda odda kagatto ku Serena? Sebo kagatto twamutwala ku Serena mu show ya David Lutalo. No, kyengamba like okumuvuga okumutuusa ku gwa mutwala. Nange sijja kusobola kwolwo nyinza okuba nga ndi byange. Why kitiba mu ajja kujja ne boda Serena tebaganawo boda. Tenyuma. Lwaki mukwano tenyuma kwani? Serena tenyuma boda. Bwa byabimanyi enyumba si. Era bambi babandi basinza okwonoona Serena mu gunyine. Serena edda tetwamanyanga. Tetwamanyanga nti wabanga yekimanyi bafudde Serena nga owino. Naye kati Serena ekivulu kiggwa n'osanga namungi w'omuntu ku kkubo ng'alamuza boda. Ababoda gamba baba ku Serena wabweru. Balinza abawagiza bagenda ova munda. Bannange okufa kuno owotafa olaba ebintu. Omanyi nti ku Serena kati wavayo abantu nga bali basatu ku boda. Naye ekivulu kya mitwalo 15. Ngate baazisasudde. Ate nga baazisasudde. Ebyo twabirabanga wano ku Labonita, ku Afrikana, gye twalabanga ebizibu bwe bityo. Ne Sheraton nno. Sheraton boda zibaawo. Sheraton nga ddi lw'osanga omuntu ava ku Sheraton nga ajjeemu engatto zimuwekeza. Ng'akooye akakonda akakutte mu ngalo. Bane bye twagambye kuno kula kulaba. Emize gy'ekiggunda gibeera kati ogisangamu. Ng'omuntu ava mu Sheraton n'obukondo mu ngalo. Ng'ogenda ku nga wiiga agikutte mu ngalo sayidi eno mbu atuuyanye nnyo mu kivu. Ebyo towabisangangako. Ng'ogenda ku Serena ku mukolo. Nze nali nava ku Serena because gwe nali nanye nesimwesiga nenkwata kyayi wange edda mbivu nengende manju nga nkutte kyayi wange kuba n'abayimbi babbande bateka ku Sheraton ne Serena kyasobola okugenda n'ebyokulya abaana bonoonera toyi nga abatume nga lutosobola kusanga toyi ya Serena nga eriko popo kati ogisanga simanyi kye mugenda kukola naye si kirungi abaana baleese ghetto mu Serena. Naye ndowooza nsi kukyuka. N'osanga Sheraton ng'ejjudde toyi zonna nga zijjudde. Ng'okonkona bwe bakujjamu. Abantu bawansi tufuka nnyo. Simanyi oba kiki naye kubanga olaba abagagga bw'otulwa n'abagagga abaddala ogenda olaba anyumiza naye fe anaawo tannagamba nti fe Sheraton. Bannange abantu bafuka mu bivulu bya bulijjo sirabangako. Stress oba weeraliikira bw'oddayo ka. Osanga toyi abantu ababeera mu toyi basinga abazze mu kulaba ekivu. Wali Serena mu kivulu. Ababa mu toyi baba basinga bali munda era njagala okubiriza ba promoter muteekako omuntu agoba abantu mu toyi. Sina kindi obutayi bamulaba obukalu bubaamu bantu bajjudde mu matoyi. Oba kino kigende nga kalango Uncle Abe wamala okuba akalanga amaze okuleka ba sponsor bino bikulu ojjanga kuseno ojjanga ofuse. Naye maama n'aba make up bannanga abakazi ba make up banzizaako make up. Mwonoonyawe we banaabira engalo. Muyiyewo bi foundation. Dakiika 2 abaana be bayimiriramu bwe bagenda bwe bazzaako bwe badda. Kyokka no bwe baddizaako batamiddi. Tebakyalaba. Agenda okuzzaako nga tomutegeera. Ate omusajja teyaleka omukazi ku Serena abo. Nga ye tamutegedde. Ng'ava kuzzaako. Kyokka n'ekimumulesaawo atya mukazi we kumukwata. Wabula mukwano. Wai nga tumaliriza. Maliriza nnina omusama gwe nnina okukolako. Ngutanya amazzi gatali mu glucose. Naye omusajja alina olugezigezo bw'owangadde otya naye. Kajanja. Zubedah tekumanyi naye nze nkakasa olina okuba ng'oli mukazi mufumbi. Ndi mufumbi nnyo. Kati awo kaki. Ngutanya amazzi gatali mu glucose. Anko nno nkutegeeza. Onaabo owangadde tojja ssuuka 9. Natojjako.
Yanywa galimu glucose n'atanywa galimu etutwala kyekimu. Nawe tunaya tukusoosera tujja kwaniriza. Akusooka yabakwatira kifu. Ala ekibi ky'okuwangala kiri kimu. Bw'ofa ng'oli mukadde, omuzimu ogenda kuba mukadde ebbanga lyonna. Bw'ofa ng'oli muvubuka, era omuzimu gwo gubeera muvubuka ebbanga lyonna. So that earlier the better. Ate ebbanga litumala ku nsi ttono okusinga litumala. Lye tugenda okumala mu muzimu. Era teri muddugavu akwana muzungu kubanga bonna bafa bakadde. Nga muzimu teri on record. Kaka teri mu mizimu tebeekwana. Beekwana naye teri muddugavu akwana nti bino simanya ayagala funa mpapula. Ti omuzimu gw'omuddugavu era kirungi. Neze wakasebe. Nikadi omuzimu gwo naye tegulimera nviiri. Tegusobola. Kireke tukole tumale. Era naye kireke bro. Sabina ke saategedde. Wakoze emboozi. Omwana yayina ani? Bisexo. Bajja baffe basajja kati. Kati amanya atya. Tewamulabye. Yagamba okuva bwe yayingira obufumbo. Awaka waliwo Moshi waliwo ne SK. Oshegedde. Ngachalibe. Oshegedde tebava waka bo. Era nekyabajja mu nnyumba eri entono okuyingira ennene. Wano nga bakyali mu nnyumba entono byali okay. Ne bapangisa ennyumba endala emunyonyo. Bapangisa ennyumba endala emunyonyo ne bapangisa nga mulimu ebisenge ebi. Kino ekisenge ekyokubiri nga kya Moshi. Moshi omusajja nkazi gwe yagambye. Wala bali batekaka kafaananyi ka Mr. Moshi. Bane mujjega kifaananyi kya Mr. Moshi. Nitwajjidwa tikitoko. Naye emboozi eyo omwana oyo w'obuwala bwe yadde anyumya emboozi yagambye nti bw'abadde aleeta emmere ng'oli musajja munne Mujjawe bw'aleeta emmere gamba niba naye ku nsi kuno twesigaani. Mbunga bw'agijjwa nga gamba omukazi bw'afumba ng'oli nze nzijjula emmere. Wallahi bigambo bya muwala. Kati omuwala mbuno n'aba kati omuwala bayombamu ne Moshi. Moshi n'agamba omuwala namuga Shadia kino ky'okoze ogenda kukyejjisa obulamu bwo. Rashid tagenda kukyagala. Era Rashid teyakyagala. Naye mu byonna nze nga omumanyi nsiba na Saidi nakubira Rashid. Naye Rashid nga ndaga tali ready kukola ki? Naye yakkiriza nti naye ennyuma alya. Tayinza kukikkiriza. Ekyennyuma kinene. Teyakikkiriza. Yakigaana. Naye mu byonna nga njogera mikwano gy'aba Rashid. Ekyasinga mu byonna baaganye bonna emikwano gya Rashid gyagambye Rashid tasobola kukola ki? Kuba bise kulya nnyuma kale nga bw'okyagala. Naye ebino ebirala byonna omuwala nga bwe yabyogedde. Mikwano shisha biki babikoonamu nti biki kye bajjamu kyekiri kyokka. Kakati aneno tulina buzibu. Kati awo kizibu okubategeera okitegeera kizibu okugamba nti omuwala mukyamu. Oshegedde kuba bagamba ate nze babadde bannyonnyola baŋŋambye nti abavubuka abo babadde nga babeera ewaka because omuvubuka alina emirimu gy'akola egikola ki egibabeezaawo. Ne mbabuuza mirimu ki ne bagiŋŋamba naye nga emirimu gye baŋŋambye bwe nabuuzizza abalala abagikola ne baŋŋamba era tebeetaaga kuba waka. Egyo emirimu giba gya ssimu nti owaayi waliwo ekibaluka. Naye nga omuwala bw'abanga yabadde anyiiza bunyiizi n'akikubako omuvubuka kyabadde kinene. Bw'aba yabadde mutuufu it is very okay to come out and speak. Speaking up is part of healing. Nasajja kula nenfuna bakyala bange bameka? Babiri. Omu mukazi omu muki? Omusajja. Period. It's high time we accept that you can be with your co-wife nga musajja. Kundi alina kibuuzo kye yabuuza mu luyimba lwa alieni. So abagamba omuwala nti wandisirise ebyama ebimu mufe nabyo gwefa n'ebibyo. Ayagala okwogera muleke. Bane waliwo ekintu kyetaaga okunyumizaako banno. Waliwo ekintu kyetaaga n'oyogera ebyogamba eyo famire yo tewandyogedde bwotyo. Ekyokubiri olabe ebbu bali kuluma mukazi yakubbidde omusajja naye omusajja nga akubbidde omusajja. Gwabulina gw'olwana naye musajja.
ate bw'omugamba wagamba olaba Shadia naye gambuuza ekimuuzo kimu kati bwe balwana ng'abajja n'abajja omukazi kuno omusajja balwana tebeerangira kana ak'ekikazi onsinga ki balwana omu n'agamba munne nse nawooma namala nsaba alemebba musajja ye yakyogera gwe bannaye bannaye yensala Shadia girabe nze nabagambye abasaidi ya Rashid nemba temwagala kuwanza eyo side of the story musobola ogiwa sayimo osobola okunoonya ojja ogambe nti nedda omuwala oyo yalimba wano walimba emboozi yadduse nnyo omugambe nti omuwala alimba wano because namwe temukkiriza bateekako kintu kyali kituufu oyo gwatambuliza ku tiktok yeye ye gayi ngaalabika ng'omusajja ow'amaanyi ebintu ebyo nno bitwala abantu ab'obuvunaanyizibwa tokimusibaako nnyo yakyeganye nsaba kibe nga si kituufu nange nsaba kibe bwe kiba nga kituufu ebintu ebyo biba byeyagaliza nnyo biba bitwala baana abalungi bonna ate omusajja alabika obulungi naye nga sofa bwebakyali ndabyeko audios ezifuluma ndowooza basisita ba musajja nga bagezaako okugamba nti n'omuwala yali mwenzi biki kale yayendako ku mukazi yayenda ku mukazi ekyo ate ekirala waliwo ako kageemu ako geemu eyo balamu gye bakozesa eyo n'abasajja omukazi wamala ovaayo n'ayogera ku nsonga ne batandika yali mwenzi yali aboggolera muganda wa maama kale kituufu tekijja kukola naye kyamazima twagala kino kyetusaba bannanga abasajja mukazi we bw'ayenda ate tokyawa mu maaso siganye babakazi benzi bano omukazi ayenda atama mukazi mubi ayenda nitakutwala mu ttooyi kojjako ono omusiru